simanyi bannayuganda n'abaddugavu gye twajja mu mutima gukola fekka. Research gwennyina owa URSB yandaga companies eziri mu URSB 75% bannannyinizo abantu be balina nga ba shareholders bakazi baabwe n'abaana baabwe, which is wrong. Ekyo kisigala muffe. Kisigala muffe naye tulina abakozi. We are just shareholders. Tulina abakozi betuwa emirimu netubawa ku ssente. Ng'oggyeko ekitonde eky'obuntu, ebitonde ebirala byonna Katonda yabikola nga tekisobola kuyimirirawo kimu ne kiba n'omugaso. Omuti bwe gubeera gumu tegukola nkuba. Amazzi bw'ogatinya n'ogassa mu kacupa tegasobola kukola vepa akola nkuba. Kirina kuba kisaaganda oba kyempita oba omuyeye oba ekibira eky'emiti ng'ogigasse. Omutonzi waffe bwe yali atonda buli kintu yakiwa principle ekifuga. Era ndowooza nze ebintu byensinza okwemaliramu kwe kumanya buli kintu bwe kikola. Naye ng'oggyeko n'abalunzi bakimanyi. Ente zikola amata amangi gye zitambulira awamu era ze balundira awamu. Bw'obeera na bbiri, productivity ey'amata tebeera yemu n'omuntu alina ente nnyingi. Naye ffe abantu, omuntu bw'aba anoonya patina mu business, omanyi gw'anoonyaayo gwafaanaganya naye ebyenfuna. Obujego obuli awo si bulabanga. Oba oli nassaamu madaamu we nga takola nakola ali waka. Housewife. Nagamba amaka talina contribution. Weebale nnyo. Naye bambuuza bani ba shareholders nteekayo erinnya. Kati obujego obuli awo obumanyi. Maama wo gw'otadde ku mpapula za company contribution ki gy'ayinza okukuwa ng'oggyeko mweraliikiriza n'ebirooni by'olya. Esaala. Esaala. Esaala yo mu kuteekesezaako nga shareholder. Olaba obugwagwa obuli awo. N'obutalwana ntalo n'abantu. Olinaga mbunze saagala kusika muguwa n'abantu at least kanteekeko taata gw'otaddeko ayina omugga atambula. Olugendo lwasobola okutambula olunene kuva wano ogenda mmanju. Naye ate omutaddeko nga shareholder. Ekiruubirirwa kya shareholding mu company is to contribute financial resources, not to fill the position of a shareholder. Ndowooza n'akikola bamanyi mu I can settle whatever finances we have. No. Wano wansi w'enjuba Farida abantu bagenda kulimba. Nze njagala eveeyo omuntu omuwana ankakasa. Bantu batono nnyo abalina company ng'agirimu bw'omu neebeera successful. Batono. Tuyinayo okube tuyita ba silent partners. Nga tebavuddeyo mu kamera kujja kugamba nti nze banange nkola ne Farida. Naye nga boutique yo somewhere eri eyetunda sharia oyinamuko omukyala e UK yakwaye miliyoni ebi. Ne mukola ekintu kyammwe because kati kangereze ku gwe Farida. Kamba we byokulabira kwe basobola okulowoozaako amangu. Singa mbeera njagala partneringa ne Farida. Singa mba njagala kukola dduuka lya sharia wansi. Ngenda kugamba Farida mbadde nsaba obeere shareholder munnange. Farida ayina public image ennungi mu bantu. Mukyala muweereza mulungi, yeekwata bulungi, yeeyisiza bulungi mu bantu. Oyo capital. Onfuna ye Farida bye tutunda. Kati nze bwe mbeera ne ssente, Farida ne mukozesa. Farida alese capital y'okuba nti business yaffe bagenda gimanya mangu, naye ate nze ntaddeyo ssente. Eyo partnership eri bweti. Eno Kasajja gy'ayogerako egenda bweti. Bwetyo. Kakati partnership ez'obugwagwa ye muntu okubanga talina kifaananyi public image, talina marketing, talina ki n'apatanalinga n'emugwagwa munne bwe batalina kintu kyonna, taleese muntu wa ssente naye aleese muntu olw'okubanga mukwano gwe. Talina ssente, talina public image, talina kyagattako. Kati ezo company bwefuna shock, omanyi gye baddukira mu banka. Kufuna ku bizibu birala loan. Kati bwe bafuna loan mu partnership y'abantu basatu ayina value ali ogu. So nga singa nali nagenda ne Farida mu partnership bwe zimbula afuna endorsement ne mugano obadde wampa capital wa kifaananyi kyo. Kati batuwaddeko endorsement lwaki akantu ako tukaleeta ne tukakonvertinga back into shares ne nkuongeza akasente ako n'okampa. Ezo business zigenda wala.